Ebifa e Dubai munange namungi y'omuntu munange yeye esayidi eno okulaba ku Bobi Wine ate nga munange King Saha ekivulu kyekimukola kimuwuuba anti kyengedde ennaku zino muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi pampita Jaminat sinzira ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga nkutandisa n'akatambi aka Bobi Wine munange ekiri e Dubai kisindogoma sikisaanikire muganda wange esayidi eno e Dubai nkugambye nti nno abantu munange beeyiye esayidi eno munange Dubai era nga street zonna ate munange zisaanikidde abantu wali okamalako obumazi anti nga zaagala okulabako ate munange ku Bobi Wine esayidi eno street nkugambye nti no zikutte akati namungi w'omuntu munange ate muyitirivu esayidi eno e Dubai era nga ye mukulu munange ate Bobi Wine. Bwe kityo munange ate bwe kiri mu kutambula esayidi eyo jjukira nti nno Bobi Wine bazze munange nga balinayo munange ate event yaabwe giyite NUP UAE Diaspora Cup era nga bali bakubeerayo munange wali kutandika nga 17 era ndowooza paka nga 20 ebagenda okumalayo esayidi eyo naye nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munange ate ku mukulu Bobi Wine esayidi eyo kati kankugjeyo ate nkulageko munange omuyimbi King Saha ekivulu kimuwuuba ennaku zino abaddekoko wali ku UBC era nga abadde munange era nga alina byayogerako ate munange eri abantu be ebikwatagana ate n'ekivulu munange ate kigenda okubeera wali ate erugogo era nga bamuwaddeko bambi n'ebirabo munange abantu be ate wali bafaanizi be bamuleetedde ebirabo era nga kubaddeko ko n'omukulu Ragadi muganda wange wali wonna kibadde kitambuye ddala bulungi nnyo era nga bulaba mu katambi awo era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi omuyimbi King Saha ngenda kusaba video gimpeere like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo nezi update endala bwe kiti.